Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okubanga otuwuliriza. Gavumenti eri mu kasattiro oluvannyuma lwa Donald Trump, Pulezidenti wa United States of America, okuvayo n'akola order eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kino nno kikyabatagaza ate nga ne order gye yabawadde ekyabalemye otteeka mu nkola. Newankubadde bigenda maaso mu Uganda ebisinga obimanyi ebisinga tobimanyi, naye tulaba nga gavumenti eteekateeka Muhoozi Kainerugaba kumuyingiza paaliyamenti mbu akiikirire UPDF mu paaliyamenti. Naye ngenda kuwa ensonga lwaki Muhoozi Kainerugaba ayingira paaliyamenti. Kati awo kijja kuba kikuzzaayo emabega okutegeera lwaki ababaka abasinga babagoba mu paaliyamenti. Kati yeeno ensonga okitegedde lwaki ababaka abasinga baawangula abali ku ludda oluvuganya olw'opposition baawangula ne batalangirirwa intentionally ne babasuula kati baagala bayingire paaliyamenti. Kati gwe bulijjo omanyi nti bano babakooye bukooye okukriticizinga gavumenti, nedda balina kye bateekateeka era nga y'ensonga gye ngenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Naye n'ekyoba olina omumanyi oluvannyuma lwa Trump okusindika obubaka okukola order eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne gavumenti ye, byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Oli ku Yugi Update TV gw'atanatoyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo. Mwebale kusharinga, mwebale commentinga, mwebale kulikinga channel eno. Naggambye nti buli w'oba osharinze n'oyongerayo akatambi kano kabaako enkyukakyuka gye katuterawo mu ggwanga. Nabagamba nkuba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Bintu bino mulabanga ebyokusaaga. Oyo ddala toteekako wa bwereere. Ayina change gy'ajja otteekawo ku bannayuganda. Tugende maaso n'okuba nga tulwanirira eggwanga lyaffe ssaako ne baganda baffe abali ku kyeyo abatalina nkizo edda waka nga bessuubi liba li mu buyinza ku kiwuka. Abantu abo nabo gye bali, ekyo saanidde okimanyi. Kakati oluvannyuma lwa senita okuvaayo n'awandiika ekiragiro eri Donald Trump ne administration ye saako ne lawyer Robert Amsterdam okuvaayo n'ateeka ku gavumenti zino obunkenke ez'amawanga ng'abagamba nti temulaba kigenda mu maaso mu Uganda, mwefudde bino abatabiraba. Juzi mwali mulumba Venezuela mwasitukiramu ng'abatega ogw'ekyayi mu bwangu nnyo ne mugala ne musalako Venezuela. Muyinza mutyo tugamba nti temusobola kusitukira ku musajja amaze emyaka n'emyaka, emyaka egiwera 40 ng'akalakata banne, ng'abajeeza, ng'abatulugunya, ng'abatta. Temukirowoozaako nti bantu bano emijiji gino emito egijja gicreatingibwawo gyetaaga ensi yaabwe. Bannansi b'eggwanga lino beetaaga okuddizibwa ensi yaabwe mu mikono gyabwe, kubanga Uganda tekyali mikono gya bannansi. Uganda eri mu mikono gy'ababuyinza bamukwata mmundu. Ka Donald Trump agamba mbawadde essaawa mbale mukole bino wammanga, mutte abasibe bonna, all political prisoners be mwawamba. Ekirala mutte Kano Kizza Besigye, kubanga okunoonyereza kulaga nti n'embeera gy'alimu si nnungi ate nga n'okumusiba byali by'amajentike. Kati n'abalagira batte all political prisoners. Orders ne sanctions zikyajja nkuyanja okuva mu mawanga gano ag'ebweru, kubanga tewaliwo ngeri ki gye bayinza kutaasaamu ggwanga lyattu Uganda bannansi okuggyako okuteeka ku gavumenti ku bunkenke n'ogyeraliikiriza. Senator of State ye yavaayo n'agamba mu ggwanga erya America nti we kiba kyetaagisa America ekozese whatever tool gye basobola okukozesa okusobola okununula bannayuganda.
era n'atakomaoko n'ayongerezaako n'agamba nti bwe kiba kyetaagisa America withdrawing oba ekansolingemu all security ties ze balina n'eggwanga erya Uganda. Enkolagana gye balina ku byokwerinda esazibwemu bwe kiba nga kikyetaagisa eggwanga eryo genda mu maaso. Tunakuliyetingawo ties endala ne gavumenti enaaba eriko. Kati that is how politics in Uganda yengeri obukaawo bwa politics mu Uganda gye butuuseemu. Kitegeeza nti America bw'eba tasazeewo okuteeka ku Uganda sanctions kijja kuba kikozesezaamu ne munnansi. Naye gwe okusobola okwemumula kitegeeza omuntu yenna ng'anaagenda mu maaso alina sooka kudda ku mabega, alina kubeera ku set ng'oba ogenda ku set olina okuddirirako ebigere emabega. Kati bannansi baddiriremu naye nga waliwo change. Oba kitegedde ekintu ekyo? Kaakati ebyo nga tukyabitadde ku mabbali. Tulaba nga gavumenti erangiridde okusinza ku mukolo ogwabadde President Museveni yagukoze nga bagezaako okuba nga balonda ababaka mu magye ery'ekkulu erya UPDF ligaye likiike mu paaliyamenti y'eggwanga enkulu. Mu kaseera nga batuuziza ababaka nkuyanja babaggyemu bamaze obbajja mu lwokaano olw'okutuula mu paaliyamenti. Ono paaliyamenti yibadde genda okunyumira okuggyamu Ssemujjuŋŋanda, Ssekikubo n'abalala kyali kigenderere era kyali kitegeke na nteekateeka okuggulirawo General Muhoozi Kainerugaba ekkubo okujja mu paaliyamenti. Lwaki? Tebaagala asangemu buzibu na bumu, tebaagala asangemu obstacle n'emu, kuba bakimanyi bano baali mufuukidde ezzike mu paaliyamenti. Ebibuuzo bingi ebyandibuuziddwa nga tebirina ansa. Akajjagalero n'obunkenke n'okulabisa y'ensonga lwaki twali twebuuza gavumenti kiki kyebala okuggyamu abasajja ab'amaanyi abayinza okukiikirira eggwanga. Banne temulaba eggwanga lyaffe likoseddwa. Abantu abasobola okwogera mu paaliyamenti abalina eddoboozi ery'omwanguka ne basuulibwa mu guluka ne bagibwamu intentionally, Lutamaguzi ne bamuggyamu. Nga tetumanyi gavumenti kyegezaako kuteekateeka. Kumbe eteekateeka Chief of Defence Force asobole okuba ng'ayingira paaliyamenti ewatali kutaataaganyizibwa kumubuuza bibuuzo mbwakiikirire UPDF newankubadde bagamba omulimu gwe tegwawo authority ye mu paaliyamenti nga MP mu paaliyamenti wa UPDF teyawukanako ne MP ono omulala owa bulijjo. Newankubadde okukiika kwe mu paaliyamenti kujja kubeera nnyo secretive, kujja kuteekebwako nnyo embavu okukugira. Oba okitegeera bangi abalondeddwa abagenda okuba nga balonde bayita mu kasengejja okugenda mu paaliyamenti. Naye ffenna tukimanyi nti gavumenti egenda kuyisaawo Muhoozi Kainerugaba yaba akiikirira paaliyamenti nga kyajja kuba nga CDF anaaba asoose okuyingira paaliyamenti. Tubalabye bangi bazze bayingira paaliyamenti. Naye kino kiriko intense, they intended. Bakubyewo paasi nnyingi. Kati Muhoozi wayingira paaliyamenti ki ekiddako? Awo njagala nawe oteeke essira. Jjukira nti ŋŋambo zijja ziyitingana nti gavumenti ebadde n'enteekateeka oba eyina enteekateeka ezijja okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga mu bantu aba bulijjo, mu bannansi, ekutwale mu paaliyamenti. Paaliyamenti bye baba basalawo ani agenda ofuuka omukulembeze. Okalabya akantu ako. Kati baagala basinziire mu paaliyamenti bateekemu amaanyi restrictions, bayiseewo paasi gye baagala okuyisaawo. Nagambye oli ku Yugi Update TV kusinza oba ng'otuwuliriza. So ng'ate ku sayidi emu okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubatadde ku bunkenke, kuba bwe yasembyeyo yabagambye bannayuganda temweraliikirira, nja kukomawo mu kaseera akatuufu
kenteekeddwa okukomawo kaseera kyako. Kati ebigambo olaba ng'ebitono naye binene bitadde gavumenti ku bunkenke, kikyabala kikyagenda okukomawo nakyo. Yandikomawo ng'azze kukyusa azze kutwala buyinza, ekyo nakyo kisoboka. Gwe ky'oba onkolera sharing video commenting.